tuli wano mu Kisenyi kwaniriza ku CBS emmandusi y'abavubuka b'omulembe Omutebi. Tuli mu Kisenyi wano omuliro gwakutte kigambibwa nti gwakutte ku ssaawa nga 10 ez'ekiro ng'obudde bukya, naye ebintu by'abantu ebifiiridde mu muliro guno biyitirivu nnyo. Naye amawulire amalungi agakyaliwo kiraga nti waliwo omuntu yazuuliddwayo nga afudde wano mu Kisenyi. Nina omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo njagala mukuwe atubuuzeeko atubuulire embeera eri wano mu kiseera kino naddala ng'embeera si nnungi n'akatono wano mu kitundu ky'omu Kisenyi. Mukama wange si buli ku CBS nyeraffe mukama wange. Manya Sergeant Walusimbi akola n'ekitongole ekizikiza omuliro nze nkwanaganya omuntu wa bulijjo mu fire. Enjega egudde eno naye nga kyakabe nti ebintu by'abantu bingi bitokomose era bingi okusinziira amawulire ge baatuwadde kusanga 10-11 agukutte tulispondingi kujja okuzikiza naye si mwangu okuzikiza kuba ebibeera biyidde byetaaga amazzi mangi, byetaaga ebintu bingi okusobola ozikirira ddala totali. So bingi biyidde era tugezaako tulabe nga tunoonyereza kiddala ekyavudde ku lwakuba nti n'ebyo balina nabyo era bisobola okwekuma omuliro ddala nga ebikola emmere y'enkoko nga kotoni, sunflower, ekyo ebisobola bw'oba bitadde wansi bisobola nabyo okwekuma omuliro, n'amasannyalaze sobola gajjamu na birala, naye tetunakutuukira ddala ku kituufu kikyennyini ekyaleetedde ddala embeera eno okubaawo, nga tugezaako tulabe nti tewasigalawo kantu konna kanyooka, tulabe na buki ekiri wansi wabeerayo ekiri ekyo n'oba muntu oba kiri kyera tujja kuba tusobola okukimanya. Ki ekisinza batawanya nga muzza okuzikiza omuliro? Mazzi tewali, tebalina hydrant, tebalina buli kimu. So ate amakubo tewali era nga bwolabye lino lye main kwe tuli naye munda eri waba wazibu okwakisesinga kuba tewabeerawo osobola kuyita. Golowooza gwavudde ku kyomuliro okusinza ku kyolabye mukama wange? Tukyagezaako kunoonyeza kuba tulinayo ttiimu ya forensics tenaba kutuuka naye tumalize okugyamu guno gwonna omuliro bajja kuba batuuka wano banoonyereze ekintu ddala ekituufu nga bakozesa obukugu obw'enjawulo obutali bwagamba nti kimuba kino. Webale nnyo ssebo. Tuli wano mu Kisenyi. Kibi nnyo nti omuliro gusaanyizaawo Byabukadde nga bulaba wano mu Kisenyi. Abantu abo nabo bakoseddwa. Embeera si nnungi n'akatono ali ku mwandusi y'abavubuka b'omulembe Omutebi. Oli nange Sendegeya Muhammed Byali. Okuva mu kitongole kya CBS Digital wali mu kizimbe Masenge. Tuli wano awo wonna wala abali mu kujja ebuwunga wali abeetika emaali omuli obuwunga muli batunda ebyamaguzi emmere y'enkoko y'ebisolo byonna bisanyewo, naye nkyayongera okufuna ku bantu batubuulire kiddala ekibaddewo ku muliro guno kubanga bategeeza nti si gwe mulungi ogusoose omuliro guno okukwata wano mu Kisenyi. Kale embeera bwetibweri wano mu Kisenyi kikinazuulibwa bya ssente meka ebiyidde kizibu bibalirira kinazuulibwa omuliro guvudde ku ki ate nga bwakimanyi nti mu Kisenyi emu ku bitundu mu kibuga Kampala ebirimu abantu abawerera ddala bayitirivu nnyo. Kale bye bimu ebiri wano mu Kisenyi wano mu kibuga Kampala byakuwa ku bantu bano batubuulireko ku mbeera nga bweri. Abali mu kujjayo emaali mu kiseera kino nga babalaba kale embeera bwetubweri wano mu Kisenyi aboola bagezaawo kujjayo emaali eyasirikidde mu muliro lwakukyeye kusanga 10 okusinzira lwategeezezza. Embeera eri etya? Omuliro gubadde gutya? Omwana kayisizaamu embeera si nnungi, abatuuze bali mu kukaaba omwana wano. Embeera yeeyo. Bwakutte essaawa nga mmeka omuliro? Bwakutte essaawa 11 ez'okumakya. Abantu ne batandika okukuba enduulu muzuukutte omuliro gukutte. Olowooza gwavudde ku ki? Tumanyi maali, simanyi bwe gwavudde.
kale tuli mu Kisenyi wano embeera bweti bweri wano mu Kisenyi mbeera ya bunkenke ddala omuliro gusaanyizaawo emaali y'abasuubuzi amayumba gaweddewo ekimotoka ekyolaba emotoka ezizikiriza omuliro ekyo kyolaba ekyo embeera gyolaba bagezaawo okugoba abantu abayinza okwagala okubba omuntu era nga omanyi nti essanyu ly'amalembo ge maziga g'ente kati abaliwo atabagala okubba ebintu ebiwonyeewo poliisi egezaawo okubanagana nabo nga omanyi nti Kisenyi si kyangu. Kisenyi ekimu ku bantu abazibuzi babeerayo eno batali bakale. There are several businesses here. Each person have their own value of their business. Here we have ejolaba church ya Pastor Kiganda era okuliraana church ya Pastor Kiganda obali obuzibu buno bolabaawo emotoka ezizikiza omuliro zikyajja emu kwezi zikyajja egolaba etuuka eyo naye zizikiza omuliro engeri egunyookamu wano kizibu okulowooza nti guweddemu kale emu ku mbeera eri wano mu Kisenyi. Zizi moroka zikyajja zizikiza omuliro okujja okutaasa omuliro gukyayakane mu kiseera kino nga bw'ogulabaawo gukyagaanye omuliro nga bw'ogulaba moroka zo zituuse ate omuti gw'amasannyalaze guvuddeyo kubo emmotoka ezolaba ezijja ezimu kuzize okuzikiza omuliro bano wengi katuterezeewo nnya muggulu ziri nnya emu bbiri ssatu eri yakuna zonna muli bukyagaanya okuzikira gwadde gw'amaanyi embeera gyolaba wano mu Kisenyi tuli mu Kisenyi wano omuliro gwakutte kibi nnyo abasuubuzi bakyategula bintu byabwe naye ngaebisinga byonna byaweddewo jjukira okwefuutika kungi wano mu Kisenyi kati bakyakulukusa maziga wano embeera
Huh? Come to the valve. Kale atulaba nawe atuuliriza embeera bwetyo bweri abasinyamoto bagezaako kuzikiza omuliro wano mu Kisenyi mu kibuga Kampala ogwakutte ng'obudde bukya ekiro ekikesiza leero. Kale embeera si nnungi kule maali bisanyewo bw'otunuulira obuwunga obuli wali bwonna ensawo z'obuwunga zonna bisanyewo abali gezaawo okutegulategulaano bawadaawadako nga bw'omanyi naye kiwali kiba kyataasa embeera yatabuse dda obwadde bukyagaanya okuzikira emmoroka ezizza ezo bagezaako okuzikiza omuliro.